Omumyuka wa Ssaabaminisita asookera omubaka omukyalo wa disitulikiti Kamuli era nga y'omu ku beesowoddeyo okuddamu okuvuganya ku kifo kye kimu Right Honourable Rebecca Kadaga ng'ayitira minisitule y'ebyobulambuzi mu Bwakyabazinga Henry Namutamba alambudde abalwadde mu malwaliro ag'enjawulo agali mu disitulikiti y'e Kamuli. Okusinza ku Ekitiibwa Namutamba kino kikoleddwa ng'akabonero akalaga obumu n'abantu abali malwaliro kubanga bangi ku bo tebasobodde kufuna kaakulya mu nnaku enkulu ze tukubye emabega. Namutamba agamba nti balambudde abalwadde abasoba mu 5 okuva mu malwaliro ag'enjawulo mu bitundu ebya Busoga nga n'owasinze n'ategeeza nti Kadaga afaayo nnyo ku nsonga ez'ebyobulamu. Wano wetuyimiridde tusavinzeewo abantu abasukka 300. Maama Kadaga atutumye tubaleetereyo ku mmere enfumbe, enkalu, sabbuuni ne t-shirts n'ebipande n'okubasabira basuuke. Ono bw'akyasinzidde wano n'asaba abantu b'e Kamuli bonna okuddamu okulonda Kadaga ng'omubaka waabwe omukyalo wa disitulikiti eno era n'abasaba obuteerabira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ng'ennaku z'omwezi 15 bamulonde basobole okukuuma ebituukiddwako. N'okubasaba ng'ennaku z'omwezi 15 January guno omwaka gwe tulimu balonde Yoweri Kaguta Museveni. Maama Kadaga asuubiza bana Kamuli nti bwe banaalonda ne basinga mu Busoga mwonna ajja kusaba Pulezidenti Kamuli bagiwe city status. Akula ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kamuli Dr. Lyagoba Moses atendeeza Kadaga olw'okuddukira abalwadde era ng'onaze okusimula ebyo Kadaga byazze akolera abantu naddala bwe kituuka ku nsonga ez'ebyobulamu. Tubaire tubanaye buli kaseera era mu bukulembeze bwa Kamuli Maama Kadaga tumuta ku ntiiko kubanga atuwaire bingi okutandikira ala ku irwaliro lino twalinga mu Kamuli tuzira hospital aye yatandika okuyida yatulobingira twafuna hospital eno ni health centers demujja okutambula eyo mubone mwebaza olunaku luno era tena twabwebaza. Abamu ku balwadde balaze essanyu ne basuubiza okuyira Pulezidenti Museveni akalulu mu kulonda okunaabera ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January omwaka 2026.